Mikwano gyange abalungi, erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Mukama yeebale kubakuuma ate n'okubalabirira. Twagala okwebaza Katonda olw'okutuwa nate omukisa omulala twongere okuyiga ekitabo kino ekyakubikkulirwa. Nga bwe nabategeezezza nti ekitabo kyakubikkulirwa baakiwandiika mu lulimi olw'ekifo ekitukuvu, era ekifo ekitukuvu lwe lulimi olukulu olufuga Bayibuli, kubanga n'omuntu nga tanaba kuyonoona baamutwala mu kifo ekitukuvu kye bayita Edeni omutaali kibi, baasisinkaniranga ne Katonda. Bwe kityo ne mu Bayibuli ekifo ekitukuvu omuntu mwasisinkaniranga ne Katonda we. Ne kubikkulirwa kyava atuleetera ebigambo bino ebikulu ebiva mu kitabo kyakubikkulirwa nga bikwatagana n'ekifo ekitukuvu. Leero tutunuulira ekibya ekyokubiri, ekibya eky'obusungu bwa Katonda. Naye obusungu bwa Katonda buno nabagambye nti si bwe busala ekibonerezo, naye bulaga, tuyinza okugamba nti bulaga omusango omuntu gwe yazza, naye temumusalira kibonerezo. Bino ebimutuukako ebimutuusibwako si kibonerizo, kubanga empeera y'ekibi kufa, naye ono tannafa. N'alina okutunuulira ebintu bwe bitambula nga Adamu bwe yalaba ebintu bwe byatambula. Yagenda okulaba ng'ebisolo birwala nga bifa, yagenda okulaba ng'abaana be batiŋŋana, yagenda okulaba ng'ebikola bikunkumula amakoola, yagenda okulaba nga n'ensolo ezibadde zimuwa ekitiibwa tezikyamuwa kitiibwa. Naffe n'okutuusa ku saaliyo bw'olaba ku mpologoma odduka, bw'olaba ku musoto odduka, bw'olaba ebyava mu kibi. Katonda teyatuzalira musango kubanga empeera y'ekibi kufa, era ye yennyini yawaayo omwana we n'afa olw'omusango ogwo. Ffe naye tuyinza okulaba ebiva mu kibi: okulwala, okufa, okufiirwa, okulwala, okubba, okubbibwa, okubonaabona, okunyagibwa, okusibwa mu makomera n'ebirala, okutuusibwako ebisago, okunyigirizibwa, okukubwa, okusoberwa. Byonna bitutuukako lwa kwonoona, naye tekitegeeza nti olwo Katonda aba atusalidde omusango. Omusango empeera y'ekibi kwe kufa. N'olwekyo mukwano gwange mpuliriza, tutunuulira owookubiri kyakola. Owookubiri n'afuka ekibya kye ku nnyanja. Wabaawo omusaayi ng'ogw'omufu, na buli mwoyo omulamu ne gufa, n'ebyo byali mu nnyanja byonna ne bifa. Bijje mu kubikkulirwa essula 16 olunyiriri olwokusatu. Mikwano gyange abaagalwa, ekimu ku bizibu kwe kutta abantu mu kirindi ng'obalanga obwemage. Abantu abalina obuyinza tebakirabamu buzibu, naye Katonda takyagalira ddala. Emigga gy'omusaayi egikulukuta enkya n'eggulo olw'entalo awamu n'eddiini, buli akikola alikisasulira. Ekyo kasita okikola ogenda kukisasulira. Amazzi ku bwago gagenda kufuuka musaayi. Mazima bw'otunuulira omusaayi oguyiika mu mayanja, mu biyanja ebinene, abantu abattibwa ekirinde babayiwa mu mazzi. Mu myaka eyo 1994 omugga gwaffe Nile oba gwe bayita guyite Kagera gwaleeta emirambo egy'abasajja n'abakazi nga gibajja Rwanda, abasajja b'ebitiibwa n'abatali, bannaddiini n'abatali, abanene n'abatono, buli muntu mu mbeera ze, bannalulungi n'abalala. Emirambo egyajja nga gifudde, omugga ne gujjula ekivundu n'omusaayi gw'abantu. Si wano wokka, bw'otunuulira ebiri mu Ukraine ne Russia, si wano saawo wokka bw'otunuulira ebibadde mu Gaza ng'erwanagana ne Isirayiri, saawo wokka, n'awalala wangi awali okuyiwa omusaayi.
buli lwokola ekintu kye bayita okuyiwa omusaayi nga gwa muntu oba oleese obuzibu ku ggwe, nyinza n'okugamba nti oba oleese ebintu ekibi ku ggwanga lyonna kasita wabaawo abakuwagiramu ekyo n'abantu bo baleetedde ekizibu. Kaakati ono owookubiri ye bw'afuka ekibya wabaawo omusaayi ng'ogw'omufu era ne guyiikibwa ekibya kye kino ono akiyiwa ku nnyanja. Tujja kutunuulira mu maaso, tujja kulaba naye ku migga. N'olwekyo emigga gijjula omusaayi gw'abantu n'ennyanja ennene zijjula omusaayi gw'abantu, naye ennyanja bw'akozesa ekigambo ennyanja mu bunnabbi aba ategeeza ekifo ekirimu abantu abangi. Kasita ekifo kibaamu abantu abangi yo Bayibuli eraba ng'ennyanja, ye bw'atyo bw'agiyita. N'olwekyo abantu batadde amaanyi mangi nnyo okutta abantu ekirindi mu bifo ebirimu abantu abangi, kubanga abatono Bayibuli tejja bayita mu nnyanja. Mu kino bwe tusoma mu kyamateeka essula 19:6 akozesa ebigambo bwe biti: Katonda amaanyi ge yakozesa mu kuva tekwali kubonereza kibi, naye kwali kubikkula kibi n'obulimba, okuyita mu kulaga amazima, era kyawangula emyoyo okuleeta obwesige mu Katonda. Bwe kityo amaanyi Katonda ge yakozesa mu Misiri gaali galokola, si kubonereza. Kyava agamba bw'ati, ekyo ky'oba okwata nti temwalyanga ku mmere so temwanywanga ku mwenge newaakubadde ekitamiiza, naye mulyoke mumanye nga nze Mukama Katonda wammwe. Ebbwa lino ebbi liteekebwa ku bantu, amazzi okufuuka omusaayi ng'ogw'omufu, emigga amazzi gaamu ne gawunya n'ennyanja neewunya, abantu kubategeeza nti nze Mukama Katonda wammwe, Katonda kyagenderera, tewali kirala. Nabagambye nti sikubasalira musango baffe kubanga empeera y'ekibi kufa, naye kuno okubategeeza nti Katonda waali ye mukulu. Ate abantu bakitegeeza kwe kwongera okulaga obukakafu abantu abamutaddemu obwesige nti temwateganira bwereere, Katonda temwamukkiririza bwereere, abataamukkiriza bye batuukako bye bino, naye mwe Katonda abataasizza, abalwaniridde, ababisseeko omukono gwe nga bwe tugambye nti wakubikkako ebiwawaatiro bye. Muganda gwange ampuliriza, ekibonerezo Katonda kyawa abajeemu kufa so si bibonyobonyo. N'olwekyo ebyo birabikira mu kubikkulwa si bibonerezo, naye kulaga ekibi n'okujeemera Katonda bwe kye bireeta. N'alyoka bagamba wendi, wadde mujeema naye wendi. Lwaki? Kubanga Bayibuli etegeeza mu Bagalatiya 6:7-8 lugamba nti temulimbibwanga, Katonda tasekererwa, kubanga omuntu kyonna kyasiga era kyalikungula. Kubanga asigira omubiri gwe ye alikungula mu mubiri okuvunda, naye asigira omwoyo alikungula mu mwoyo obulamu obutaggwaawo. Ekyo kiri mu Bagalatiya 6:7-8. Kyosiga kyoteekwa okukungula. Abantu bano betulabye abaayiwa omusaayi, bodda ku musaayi ogwayika eyo mu 3:21 n'okwongerayo, naye oyinza okutandika 3:13 olw'omufuzi yali gwe bayitanga Diocletian. Nga Diocletian nga yayiwa omusaayi, naye yennyini ne yeetya n'agamba kye nkoze nkikoze. Abantu bannange, abantu bayiwa omusaayi, naye ng'ekyo kyosiga kyokungula. Bw'osiga obukyayi okungula bukyayi, bw'osiga okutta okungula kufa, bw'osiga omusaayi okungula musaayi, kyosiga kyokungula. Abantu bangi beerabira nti kye basiga bajja kikungula. Bassebo ne bannyabo, omuwandiisi ono njagala n'ensoma ebibye katono oba kanene, bamuyita Ellen G. White, Manuscript Releases volume 14 page I was shown that the judgments of God would not come directly out from the Lord upon them, but in this way.
agamba nalagibwa ng'emisango gya Katonda tegijja butereevu giva eri Mukama Katonda negijja butereevu bwe gityo negijja bwe giti. They place themselves beyond his protection. Nti bagenda ne beeteeka wala waasobola okubakuumira beeteeka wala. He warns, corrects, reproves, and points out the only path of safety. Alabula, atereeza, aluŋŋamya, era n'alaga ekkubo ery'emirembe. Then, if those who have been the objects of his special care will follow their own course. Era abo ababadde bateekeddwako okufiibwako okw'enjawulo bajja kugoberera naye bajja kuba n'omwoyo independent of the Spirit of God. Bajja kuba nga balina omwoyo ogwesigamye ku mwoyo gwa Katonda, oba bajja kuba nga beesigamye omwoyo wa Katonda. After repeated warnings, oluvannyuma lw'okuwabulwa okw'emirundi egyo nga kuddibwamu, if they choose their own way, then he does not commission his angels to prevent Satan's decided attacks upon them. Bwe basalawo ekkubo eryabwe, ajja kuba takyasobola kulagira bamalayika bajje babaziize ennumba Setaani z'anaaba agenda kubateekako. Kino kitegeeza nti tuteekwa kubeera Katonda wala, kubanga bwe tumubeera wala ajja kuziiza, tajja kukkiriza oba tajja kutuma bamalayika bajje batukuume. It is Satan's power that is at work at sea and on land. Kino tukikkiriza bulungi nnyo, na wano mu Buganda bakikkiriza nti waliwo lubaale w'ennyanja. Ekyo bakikkiriza abantu nti Setaani yali mu buyinza obukola ku nnyanja, ku semayanja ne ku lukalu. Setaani amaanyi ago agalina, alina amaanyi naye talina buyinza. Bringing calamities and distress, aleeta sijja buyita butabanguko naye kale tuyinza obuyita obutabanguko, naye aleeta ebintu ebimalawo abantu ne bibaleetera ennaku mpitirivu, and sweeping off multitudes to make sure of his prayer. N'ayera abantu bangi nnyo n'abafuula ekyokulya kye. And storm and tempest both by sea and land will be, for Satan has come down in great wrath. Era ennyanja okutabukatabuka kwayo n'amayengo bijja kubaawo, kubanga Setaani agenda kujja n'ekiruyi eky'amaanyi. He is at work, akola tassa mukono. He knows his time is short, amanyi ng'ekiseera kye kimpi, and he is not restrained. We shall see more terrible manifestations of his great power than we have ever dreamed of. Nga takooye, nga yeeyongeramu amaanyi, tujja kulaba ebintu bingi nnyo ebyakabi ebinaakolebwa amaanyi gaaga amangi n'ebyo byetutalowoozangako oba byetutalootangako. Kitegeeza Setaani ebintu byatutegekedde bingi, naye amaanyi ga Katonda ko gajja kubitutaasa. Lwaki? Kubanga tujja kabajeemulukugidde Katonda ne tumutegeera yatusuubiza okutukuuma wansi w'ebiwawaatiro bye. Mu Kubikkulwa Essula 17:17 agamba, n'aŋŋamba nti amazzi ge walabye omwenzi w'atudde be bantu n'ebibiina n'amawanga n'ennimi. Ekyo nakyogeddeko dda nti ennyanja efuuka omusaayi, ge mawanga n'ebibiina n'abantu n'ennimi be bantu be bagenda okufuuka omusaayi, be bagenda okubeera abatemu, be bagenda okubeera abassi, buli muntu ng'awunya musaayi. Nakati bw'olaba abantu bawunya musaayi, abantu balwana enkya n'eggulo battiŋŋana, okutta abantu kusukka, buli muntu omuyitako ng'olaba yeeyogeza yekka naye nga kye kimwogeza obwongo bwe bulaluse olw'okutta abantu abangi. Bw'ataba mulalu n'osanga omuntu yeeyogeza yekka, manya nti ebizibu ebimuliko bya bussi bya butemu, ng'oggyeko okuba nti nga mulalu. Naye bw'ataba mulalu, ekiba kimwogeza ng'ali yekka
ebikolobero by'abakoze bimuvuga bimulemerera n'atuuka okwogera nga yeeyogeza yekka. Olw'okubanga ennyanja atugambye nti bye bibiina by'abantu, abantu buli w'oyita bawunya musaayi. Ekiro abantu bafuuka kizibu bawunya musaayi. Nabo bennyini okuttiŋŋana, nabo bennyini tebagenda kubaamu ssanyu. Lwaki? Kubanga Katonda atugambye nti ennyanja oba abantu ab'amawanga mangi bagenda kuba musaayi, bagenda kuba nga bawunya omusaayi. Abantu abaganya okukkiriza ne balemera mu nzikiriza z'obulimba bakufa mu by'omwoyo obutaddamu kwogera ku Katonda. Bagenda kuba nga bawunya musaayi, tebagenda kuddamu kugamba kasita balemera mu nzikiriza z'obulimba tebagenda kuddamu kwogera ku Katonda. Kati era abantu bangi nnyo ababuulira abayigiriza naye nga talina lunyiriri mu Bayibuli wasomye. N'ayogera stories ze n'azimalako n'owulira ng'omatidde naye nga talina lunyiriri lwakusomedde, kubanga eby'omwoyo yafa awunya musaayi. Njala tujjukire omugga mu biseera bya Musa ne Alooni. Omugga ogwabawanga amazzi amalungi gwabafuukira okufa, buli yagunywangako ng'afa bufi. Mikwano gyange abaagalwa, bwe tumala Katonda bw'amala okukkiriza nga agambye nti ekiseera kituuse, Kristo n'ava mu kifo ekitukuvu, omulimu gw'abadde akola ogw'okuwoleza abantu n'aba nga agumaze. Ebisigadde bigenda kubeera bibi. Abantu tebagenda kuwoomerwa bulamu, abantu tebagenda kusanyukira bulamu. Nabo bennyini ababi bagenda kuba nga ate batya babi bannaabwe. Abantu bagenda kuba nga bafudde mu by'omwoyo, nga kubanga oli agambye nti ebyali mu nnyanja ne bifa. Abantu bagenda kuba nga bafiirwa amagezi gaabwe, nga bafiirwa okukkiriza kwe badde bagamba nti balina. Bagenda kuba bafiiriddwa obulokole badde bagamba nti tuli balokole. Bagenda kuba bafiiriddwa obunaddiini bwone badde bagamba nti tuli banaddiini. Bigenda kuba nga bibasobedde, baakufa mu by'omwoyo, baakufa. Kubanga tugambye buli kiramu kyonna kyakufa. Mikwano gyange abaagalwa, ekisa kya Katonda kyokka kye kikyayinza okuyimirirawo ku lwaffe. Ekisa kya Katonda kyokka kye kikyayinza okuyimirirawo ku lw'Omwana w'Omuntu. Abantu ekiseera kino bakituuse ng'abantu bafudde mu by'omwoyo, bakubanga tebakyalina kintu kye bataasa, kubanga Katonda n'aba afuse mu by'omwoyo ng'afuseemu okubadde okukkiriza ne kufuuka ekibi, ne kufuuka omusaayi, ate ogw'omufu ng'omuntu bw'afa nabano mu by'omwoyo abantu bagenda kuba nga bafudde. Kubanga olunyi tugambye nti abantu nti ebyali mu nnyanja byonna ne bifa. Abantu abadde mu bibiina ebingi mu by'omwoyo baakufa. Ekyo kye kimu kye tunategeeza nti Kristo anaatera okujja, kwe kulaba ng'abantu mu by'omwoyo bafudde. Tunula mu kkanisa y'ewammwe, eby'omwoyo bisituka. Tunulira mu baweereza bammwe, eby'omwoyo bisituse, byeyongera. Abantu balina obudde obusinza Katonda, abantu balina obudde obukuŋŋaana, abantu balina obudde obuyiga Bayibuli, abantu balina obudde obusinza, abantu balina obudde obufaayo ku baganda baabwe, obufaayo ku bantu abatalina maanyi babasitule, obufaayo ku kuleeta abantu abalala mu kukkiriza. Abantu bafaayo oba bafu mu by'omwoyo. Ekiseera ky'okufa mu by'omwoyo kye kino, nga buli mugga buli nnyanja ejjudde omusaayi gw'omufu era nga n'ebirimu byonna bifudde. Ojja kutuuka mu kkanisa zirimu abantu bangi ng'eby'omwoyo bifu, nga bafu. Obwo nabwo bwe kye butegeeza. Era abantu bangi abategedde Katonda naye ne bawuuka, ne beetegekera okufiira mu kikungo. Gwe weetegesa otya mukwano gwange? Gwe mukwano gwange weetegesa otya? Okyalimu amaanyi n'embavu, toli mufu mu by'omwoyo? Osobola okukakasa Katonda n'omugamba Katonda wange, gwe Katonda siikuveeko,
era siitye nenja kunywera okutuusa ku nkomerero oba olwakufiira mu kikungo mu nnyanja ennene omuli abantu abangi. Kubanga abantu baagala nnyo okubeera awantu awali abantu abangi, baagala nnyo ekintu ekikolebwa abantu abangi, baagala okukkiriza ekyo ekikirizibwa abangi. Era omuntu n'agamba naye nga muli batono, lwaki muli batono? Ekyo abantu bakyebuuza, lwaki temuwera, lwaki temuli bangi? Naye Katonda agamba nti abayite bangi n'abalondemu batono. Lwaki oyagala abantu abangi? Lwaki toyagala kuyitibwa? Lwaki toyagala kuyitaba? Kubanga oyagala oyitabe n'abantu abangi. Agambye nti buli kintu ekyali mu nnyanja mu mazzi kyafa. Nolwe kyamazira okubanga kitegeeza abantu abangi, buli myoyo gyonna egyali mu bantu abangi gyafa, eby'omwoyo ne bifa. Weetegese okubuukayo, weetegese okuddukayo, ekisa kya Katonda kikyaliwo. Mukama akusitule, Mukama akuggyeyo, Mukama akutembeete, akutuusa awawakani wawali empeera ennene. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katusabe. Omuyinza w'ebintu byonna Kitaffe ataggwaawo. Ekisa kyo n'obulungi bwe byongere okutukuuma n'okutulabirira. Lwana entalo zaffe. Tuleme okulwana okubeera mu nnyanja omuli abantu abangi, kubanga eby'omwoyo bigenda kufa. Abantu babe nga bafiiriddwa eby'omwoyo. Naffe tuyambe Mukama tukuweereze. Tulwane olutalo luno tuluwangule kubanga amaanyi go gattuwa. Ku nkome tulyoke tube n'obulamu obutaggwaawo. Buli muntu awulidde ekigambo kino Mukama musaasire aleme okufiira mu nnyanja olw'amazzi okufuuka omusaayi ne guwunya ekivundu ng'omufu. Tuleme okufa mu by'omwoyo kubanga tulabye obunabbi buno nga butulaga nti mu kiseera eky'enkomera abantu bagenda kufa mu by'omwoyo. Tusaasire Mukama, tuddiremu tulyoke tubeere abantu banaatuuka mu bulamu obutaggwaawo. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe.